Haji Beka Sali omutuuze w'Emaya ekiri mu tawuni kanso y'Ekyengera asobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa mukyala we Nandagwe Saidaati abadde yakamwanjula mu maka g'abakadde be agasangibwe bukya mu Kasanda okusibamu ebintu byonna n'ayota. Kubanga ennaku z'omwezi 26 obwongo bwange bugenze bukyuka nga seetegeera bulungi olw'ebiwandiiko by'ekifo kino ate nalina biteeka mmanya nga biri manya g'abaana bange abakulu. Kyannaku ebiwandiiko nagulako sirina simu sayo kyamu photocopy. Haji Beka yanjulwa Nandagwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekumi omwaka oguwedde ng'obufumbo buno babumazeemu omwezi gumu n'ekitundu gwokka wabula nga kyamubuuseeko okudda ewaka nga mukyala we asibye ebintu bye byonna omuli ebiwandiiko by'amaka ge yali yawandiisa mu mannya g'abaana be, ekanzu ze kw'ossa n'engoye z'abaana. Twala endagaano n'atwala n'yunifoomu z'abaana ab'amadiina, ekanzu tezandibadde tezinnuma ate n'atwala n'essente zange enkalu eri mu bukadde 4. Nandagwe bwe yabadde agenda yalese ayuziza satifikeeti gye babawa mu kwanjula nga Haji Beka agamba nti okuva Nandagwe lwe yamubba amaze ennaku 2 ng'amunoonya nga bamulagirira nti ali buyikwe n'atuukayo kyokka nga nayo teyamusangayo. Agamba nti yatuuseeko ne Kawanda ng'eno yatuukidde ku muzikiti era olwamaze okusaala n'abuuza imaamu oba nga yamulabyeko. Yamutegeeza nti yagenze n'abategeeza nga bwe yavudde emitala w'amayanja era anoonya musajja wa kufumbirwa. Kyannaku bwe yagenda e Najjembe gye twagenda era ebigambo by'ayogera yabaga nti avudde bweru ayagala anoonye emirimu wano. Ate nga bwe yava mu maka. Haji agamba nti kano kandiba nga kaze ka Nandagwe okugenda ng'afumbirwa abasajja n'oluvannyuma n'ababba ng'ayogedde ne ku ngeri gye beeraba n'omukazi ono. Kitegeeza nti omukyala oyo ayinza okuba mulimu gwe nga asooka n'ayingira ewantu akolobwawo sigaalo nga bw'abala ekigenda mu maaso afuneyo omusajja amubbeyo yeeyongere mu maaso. Kuba bwe yatuuka awo e Kawanda yagendako ku muzikiti n'agamba imaamu, kuba imaamu twayogera naye mukyalo oyo tumumanyi yali agamba wano ayagala omusajja agenda omuwasa. Nze ekyo saakisi kirinaako buzibu. Agamba nti mu kiseera kino akomye kubanga tamanyi mukazi ono kyagenda kumujja, kubanga tamanyi mukazi ono kyagenda kwesa biwandiiko bye yatutte nga mweraliikirivu nti essaawa yonna yandikubibwako ekibaati. Ataddewo ekirabo ky'akakadde kamu eri omuntu yenna alabye ku Nandagwe nga yenna abamulabyeko asabye ategeeze poliisi emuli okumpi kuba omusango guno yagutwalayo dda. Kati nsaba buli anaaba mulabyeko omukyalo oyo Saidaati Nandagwa, kazi musiraamu. Emisaaki teyali musiraamu naye yakyuka, abamu batera omuyisa erya meega yebikkirira ayambala ebigoye empanvu, naye mbadde nsaba yenna nfune obuyambi omukyalo yakwatibwe nsobole okufuna ebiwandiiko byange ebyawaka mu maka gange gano. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.